Obudde bugenze okuvaako eddiba olunaku olwaleero ng'aba minisitule y'ebyentambula ne poliisi bagobye Ddabumale ku luguudo mwasanjala olwa Kampala-Jinja Highway okuttukiza ebikwekweto ku bidduka ebimenya amateeka g'oku nguudo ebyatumwa Balabala Salama. Bano nga bakulembeddwamu amyuka poliisi y'ebidduka mu ggwanga Norman Musinga ekiddo bakisudde mukono mbalala mu kitundu ekimanyiddwa nga Lwannyonyi nga wano mmotoka we zibadde ziragirwa okuyimirira zaazibwe oba tezimenya mateeka. Mukama wange ngenda kusala ekirimu nina omukyala makage gali bweyogerera ngenda kusula anti kati amateeka g'enguudo gakusazeeyo ku maka. Ekifo kino we zibadde zikuumirwa kituuse nga kijjudde bwe zityo ne zikubibwa ebipapula by'engassi okweyongerayo. Okutikka akabindo n'emmotoka ezibangibwa omusolo bye bibadde bisinga okutunuulirwa naddala ku mmotoka za takisi so nga n'ababadde batisse emigugu waggulu ku zo bakunyiziddwa. Kati bw'olaba waliwo ekizibu kati ku mmotoka eyo anaawona sooka mwetunuulire munda omwo Katonda yekka yayamba kati. Ate mmotoka eno yagikola okutwala abantu teyagikola okutwala ebintu kungulu. So ebintu bino abantu balina obimanya n'obitegeera ate ebyo byonna kuba ku breachinga license. License gye bakuwa ogenda okwetika emigugu waggulu. Ezo ezirina ebipande ebyapaatiikibwako nazo tezirutonze. Bwe tubeera ku luguudo nga tu-enforcinga kiba kirungi n'emmotoka eno okuba nga tulaba buli kimu ekiri munda kwagobera ne nga tetuyingidde. Kati gwe bw'okwata emmotoka eno n'ogiteekako tinti n'ogiteekako ebifaananyi eby'abantu bwe boyagala ne tutabanga tusobola okulaba munda ebyo byonna bibanga bimenya amateeka era kyolaba abasinga tubabuuza nti singa emmotoka eno wagitwala nga bweri ku ministry bandigiwadde license tebandigiwadde. Ku luno n'emmotoka z'abakungu ezirina obutaala n'obugombe nga wabula buli wabweru w'amateeka tezitaliziddwa. Obutaala obwo tebukkiriza mwezi emmotoka bulijjo tukola operations emmotoka ezo ne tuzimala mu kibuga naye ne ziba nga zikomawo we ziraba nti operations oluusi ziscalinze down naye nazo tuzisanze kubanga bwe tubeera mu field teri kye tuleka. Waliwo ne bannannyinizimu ku mmotoka abagezezzaako okukalambira ne bategeeza nga bo bwe baalwana wabula bibaweddeko nga n'ezaabwe babagambye bazipaakinge. Twagala kumanya kala bweti bino byonna bweti ebigambo. Okimanyi nti bw'ofuna akabenje okimanyi nti bino bye bisinga okuzinga akabenje binene bw'okisseeko. N'ezimu ku bbaasi ezisangiddwa nga zaaweebwa layisinsi ey'okusaabaza abantu ate ne zitikka emigugu tezirutonze. Ate simanyi munaye nze kati nnyonnyola nange kyemmanyiiko. Ne bbaasi y'amashupa gye tusanze nti yo eyafuna layisinsi okubanga etambuza abantu kati ye oli yagitwala n'agyokya n'agisiiringa off munda n'atandika okuba nga atambulizamu emigugu ebintu. Zo zi boodabooda okusinga essira libadde ku butaba na layisinsi zibakkiriza kuvuga n'obutaba na bikoofiira bya ku mutwe biyite elements. Njagala ka layisinsi ako kokka ke njagala kokka ng'oggyeko abamu okuba owa pikipiki zaabwe ate bakwatiddwa. yono kiteeke mu parking oyo mutwale ku pick-up. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananura ekikwekweto kino kibayambye nnyo okubanga abavuzi babadde tebalina kyakwekwasa ng'abakwasisa amateeka g'oku nguudo babadde nabo. Operation zino kye kituyambye mu ngeri gy'okukolera awamu ne ba ministry nti ministry yandibadde ng'ekolera mu office nejja wano ku kkubo naffe nereba bye tuyitamu naye tugamba ono kyandibadde bwe kiti bano bakola byabwe. Ategeezezza ng'ebidduka ebikwatiddwa buli kimu bwe kigguddwako emisango egy'enjawulo. Waliwo ebibonerezo ebimu bye talina tickets ebibonerezo nga illegal modifications abakwata emmotoka ne muzikyusa ne muziteekako ebyamu ebyo mwagala abo tubatwala mu kooti. Naye ate waliwo ebibonerezo abantu nga bavuga ku makubo nga tebalina emisolo egya PSV abo tubawa tickets. Tukitegedde nti ekikwekweto kino ekyatandikibwa ssabbiiti 2 emabega si kyakukomekkerezebwa okutuusa ng'empisa ku bakozesa enguudo zibukadde. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.